Buli lukyo omuze gw'okubbira ku mutimbagano gweyongera wano mu ggwanga nga kino kikolebwa bakakensa b'ebyuma bikalimagezi nga bano ebiseera ebisinga banyaga abantu nga bayita ku masimu nga beefuula abakozi b'ebitongole by'amasimu okuli MTN, Airtel n'ebirala n'okugenda obutereevu ne banyaga ensimbi z'abantu ku akawunta zaabwe eza bbanka. Okusinziira kwa lipoota ya poliisi eyafuluma mu mwaka gwa 2019, obuwumbi 41 ze zabbibwa ku masimu g'abantu mu ngeri y'olukujjukujju. Because many times in the course of investigation you will find that whereas maybe a subscriber is actively on air, but the person holding the SIM card may not be related or having the names as they speak to. Embeera eno olwaleero waliza ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bifulumira ku mpewo ki Uganda Communication Commission okutula n'abakulira ebitongole by'empuliziganya okubadde MTN, Airtel n'ebirala nga balwamu n'abakulu okuva mu Bank of Uganda, okuva mu kitongole kigatta banka mu Uganda ki Uganda Bankers Association okusalira wamu amagezi ku ngeri gye bayinza okumalawo obubbi bw'oku mutimbagano. Akulira ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku bifulumira ku mpewo ki Uganda Communication Commission Irene Kaggwa agambye nti obubbi buno busobola okukendeera singa gavumenti eteekawo ettendekero ly'abakugu mu kubulwanyisa. Abakugu abo batono. Kati naffe mu Uganda twetaaga okulaba nti education system yaffe tefulumya ba IT n'aba cyber security tutandika okulaba nti ndo babafulumya tubeere n'abantu abasobola okuyamba ebitongole okulwanyisa ekya cyber security. Irene Kaggwa agambye nti bagenda kukoma wano wabula bagenda kwongera okulondoola abakozi b'ebitongole by'enjawulo ebinokoddwayo nga benyigira mu kubulakanya ensimbi za bannayuganda nga bakozesa omutimbagano. Kati waliwo abakugu abapya be bayita ba systems audit. Olinga omulimu gwe gwakugenanga ng'acekinga bucekinzi system n'amanya nti no wano waliwo gap oba yakyusiddwamu oba oli yatemparinze naye ate n'ezo system zibeera ne audit trail. Kati kufuba kulaba nti no eyo trail weeri osobole okulaba nti gundi eyayingidde mu ssaawa zino era gundi ye yabadde mu system gundi yalina access rights. Dr. Twina Manzi Tumubweine okuva mu Bank of Uganda agambye nti bateekawo akakiiko akalondola emivuyo gino era nti baliko n'ebibiina ebyerimbika mu kukyusa ensimbi bye baagaana okukola kubanga bakizuula nti ebigendererwa byabyo si birambulukufu. Our position has always been that when it comes to cryptocurrency, it is not considered a currency because it doesn't fit the definition of a currency. It might be something else, I don't know what it is yet, but certainly it's not a currency. And that's why we warn the public and say you only deal in these things at your own risk. And remember, the across jurisdiction, the cryptocurrencies have no respect for jurisdiction because they're basically on internet based. Putting in place standards, whether within our own operations, with their connectivity brought about by the aggregators, that can be the weakest link. So the minimum protocols there. They working closely with the enforcement agencies. Bo abakola ebitongole by'empuliziganya okubadde MTN, Airtel basibye gavumenti erondoola abantu abagyayo omusimbi omungi ku masimu gaabwe nga bwekola mu bbanka. Why can't we use bio-verification for cash outs beyond 1 million or 2 million shilling? Okay, because there were 1,000 or so SIM cards that were accumulated over weeks and weeks through identity theft. The moment there is an interconnect with an adjacency, are we secure? Are we safe? All the protocols in place. I think that's the second part, that I want to take personal responsibility to ensure that our systems are in fine shape. Paul Siano Mchibi, BBS Telefaina, Gamboze.